Nsonga kutandikawo kusawa nga musango omwana embeera yali embeera waliwo omusawo yangamba oxygen mutono olina okubeera ku mwana tolina mmuvaako. Nze nabeeranga ku mwana nga seenyenya nako kuba nali nguddeawo ku katebe nze yali aliwo nze nga oxygen mutono waba aweddemu okuyita omusawo mukuteera mu kiba kizibu omala mwegayiira ng'akugamba n'okugamba yeggolooza tugenda beera ku mwana wo mpaka yekka tetulina birala byakukola. Amasanyalaze gaavaako okw'emirundi 3 nga gagenda ogakomawo gagenda ogakomawo. Omwana yali alimu abo ab'amasanyalaze oba baali bamugyamu? Mu incubator yali amaze okuvaamu amasanyalaze wegagenda naye ng'aliko oxygen. Okuwulira amawulire g'omwana wo ebyatuukawo okuva lwenawulira omwana wange sirina kirala kyenjagala wabula kyenjagala njagala mazima na bwenkanya kusasulira ekyo galo basasulire mazima na bwenkanya kyenjagalira dda kuba omwana wange teyaliiko kiwundu ekyo kyemwalaba ku mutwe ogwo banga mwe bannamawulire tekyaliko. Omwana wange yali mulamu omutwe. Yes, our final instructions fenga ba lawyers professionally tumaze okukizuula that the executive director of Kawempe Specialized Hospital, I think that's how they call it, alina okunyonyola circumstances because these are public officials. Balina okunyonyola abantu bano abantu mukyala Yvonne oyo gwolaba yakela ku machanga manyi government facility. So newankubadde ng'ayinza okulabikanga omunafu ennyo naye amateeka wansi wa Uganda gamuwa rights eddemberi nga ye maama okumanya kiki ekyaviiriddeko omwana we okubeera mu mbeera gy'alimu ne taata w'omwana oyo balina rights okumanya kubanga rights zaffe ziri guaranteed under the Constitution of Uganda. Okay. Yeah, okusokera ddala ba clients baffe balina issues raising balina okwemulugunya nga ekisingira ddala obukulu bagenda mu ddwaliro lya gavumenti ery'e Kawempe nga baagala okufuna services okuyambibwako omukyalo okusobola okusumuluka obulungi ate baveeyo n'omwana waabwe nga mulamu. Client waffe we twadde tuba interviewinga etteeka linawe litukiriza okukoma okudalvaginga information gye batuwadde ne mu byonna bye babadde batunyonyola nti waaliwo obulaggajjavu eri engeri y'ensonga eno gye yakwatibwamu naddala ng'omwana amaze okuzaalibwa paka omwana bwe yafiira ate ne paka we baali balina okufuna omulambo gw'omwana waabwe. Taata w'omwana client waffe mwami Waswa atutegeezeza nti yalaajaniranga abasawo abamu okumuyamba ne babakubye bamusaba ssente ze bamusaba n'agenda ozireeta naye agenda okudda ng'omwana afudde. Ate omwana bw'amala okufa batutegeezezza nti bamutwala mu ggwanika. Taata w'omwana yakebera omwana nga talina any problem at all. Bagenda okubawa omulambo nga guliko ku mutwe ekiwundu ekinene ekyali kisaliddwako ku mutwe. Poliisi ekyomukisa omulungi n'ebiyingiramu ne batwala omulambo okugwekebejja emulago era tusuubira ssaawa yonna okutuwa police report. Naye nga mu kyo kyonna ku bye twakawulirako ebisaturatinga mu baamawulire era ebyewuunyisa ba clients baffe
babategeezezza nti omwana waabwe emmese zaamuluma bye tusoma mu mawulire. Naye ffe nga ba lawyers professionally tuwandikidde police today ne ddwaliro likikwatako nga tubategeeza nti tuteekateeka okubakuba mu mbuga z'amateeka. Ekisookera ddala twagala poliisi etubuulire position yaayo ku nsonga eno eri ki. Police report egamba ki? Kiki ekyaviddeko omwana ono okuba n'ekiwundu ku mutwe? So bwe bamala okutunnyonnyola ensonga eyo zijja tuyamba nnyo nga ba lawyers okuddamu okwadvising aba clients baffe. Naye sofa ku information gye twakafuna eraga bulungi nnyo nti waliwo ebintu ebyetaagisibwa eddwaliro okunnyonnyola. Bwe kiba nga kituufu nga bwe tubisoma mu mawulire nti waliyo emmese ezisobola okuyingira eggwanika ly'eddwaliro nga Kawempe ne zirya omulambo baffe bokka, naye eba erina okukolebwako ki? Eba erina okukolebwako gavumenti yaffe. Eba erina okukolebwako gavumenti yaffe okulaba kiki ekiviirako emmese okuyingira eki? Emmese okuyingira eddwaliro. Okumanya nti emmese we zituukira okuyingira mochari eggwanika ly'eddwaliro lyaffe ekkulu ne zirya emirambo, kiraga nti management y'eddwaliro eryo erinamu obuzibu, kubanga emmese kye kintu kye tumanyi ekisobola okubeera controlled. Ekyo kimu. Ekyokubiri, eddwaliro wabeerawo obulagajjavu era kubanga n'emirambo omuntu ne waba afudde abafu nabo balina rights mu mateeka, era waliwo amateeka gafuga amagwanika mortuaries ezo morgues, waliwo amateeka gazifuga. So ffe baclients baffe batunyonyodde ne tukirealizinga nti there is need to interrogate. Tulina okugenda mu maaso okulaba ensonga ezisurroundinga case eno, era singa police tetuwe statement report yaayo nga bwe tugisabye mu nnaku 2, tujja kusaba kooti eyingire mu nsonga zino esobole okuwa abantu baffe ba clients baffe obwenkanya banyonyore, kubanga balina right okumanya lwaki omulambo gw'omwana waabwe oguta yazaalibwa nga mulamu bulungi ng'ate mulungi nga talinaako bisale ku mutwe lwaki baagusala. Ate era twagala kumanya kiki ekyakolebwa mu circumstances ezo. So nga ba lawyers faamu yaffe ejja kuhandolinga matta eno. Tulonze omukyalo ono Council Edith yagenda okuba nga ya leadinga mu kuhandolinga case eno, naye ajja kuba ayambibwako ttiimu y'aba lawyers baffe bonna. The police is in this matter. Lwakuba nti police ng'ekitongole kya gavumenti kyekitandikirwako bulijjo, ate ripooti yaayo eba ya muzinzi wadde naye esobola okwekebejjebwa, naye singa teekikole ate waliyo kooti erina unlimited jurisdiction. Kooti erina obuyinza okukomperinga omuntu yenna okuproducinga report oba okukola ekyo ekisaanidde okukola kigwanidde okukola wansi w'amateeka. Yes, our final instructions fe nga ba lawyers professionally tumaze okukizuula that the executive director of Kawempe Specialized Hospital, I think that's how they call it, alina okunnyonnyola circumstances, because these are public officials. These are balina okunnyonnyola abantu bano. Bano abantu mukyala Yvonne oyo gwolaba yakera ku machanga manyi government facility. So newankubadde ng'ayinza okulabikanga omunafu ennyo, naye amateeka wansi wa Uganda gamuwa rights eddembe lye nga ye maama okumanya kiki ekyaviiriddeko omwana we okubeera mu mbeera gy'alimu, ne taata w'omwana oyo balina rights okumanya, kubanga rights zaffe ziri guaranteed under the Constitution of Uganda. Sikiwa nti kyetaagisa ekyo, because you see
ebifaananyi byatekingiddwa naffe babituwaddeko tubirina ate ne police report nayo ndowooza tunyonyola what transpired. Kuva olw'okuwulira amawulire g'omwana wo ebyatuukawo okuva olw'empulira wenawulira omwana wange sirina kirala kyenjagala wabula kyenjagala njagala mazima na bwenkanya kusasulira ekyo abasagala we basasulire mazima na bwenkanya kyenjagalira dda kuba omwana wange teyaliiko kiwundu ekyo kyemwalaba ku mutwe ogwo banga mwe bannamawulire tekyaliko. Omwana wange yali mulamu omutwe. Sinnafunayo muntu yenna nkubira ku masimu kuntiisatiisa. Ab'eddwaliro okuva eddwaliro ba poliisi okuva omwavaayo tebannabakuddamu kumpita. Tebannabaako kuddamu kumpita yadde okuŋŋamba ekigambo kyonna. Sinaayo simu yonna gye nali mpulidde. Bakuwa ebbaluwa eraga ki ekyatuuka ku mwana wo? Tebampa bbaluwa yadde n'emu eraga ki ekyatuuka ku mwana wange, era nange kyembadde mmanyi nti bajja kunkubira oba bakole batya oba bakubire ku bassenga abange oba bakole batya, naye sinawulirayo ekintu kyonna. Olowooza ki kyebakola? Ki kyolowooza eddwaliro kye lyakola? Bwali bulagajjavu bajjamu bitundu ebitundu baabijjamu ebyokumutwe ki? Nze kyendowooza ekintu kye baakola sijja kulimba nti baakola bwe kiti oba baakola bwe kiti, okitegeeza kuba bo tebatugamba nti oba bakola postmortem. Okiwulidde, tebatugamba oba kino weki kye baali mu kukola, wabula ffe batugamba ensonga emu eyatuuka ku mwana oyo, batugamba nti Mmese ye yakola ki, ye yali omwana oyo, bwe batugamba bwe batyo. Abantu abasinga luli we wali oyogera bagamba olabika oyogeza busungu na bulumi olw'okuba wali ofiiriddwa nga tokkakkana. Kati omuntu yandyagadde okumanya embeera yali etya entuufu nga mutuuse mu ddwaliro, kale okuvuma ne bamuteeka mu kyuma, embeera yali etya? Because luli balaba nga obusungu bwali bungi bagayimbi wali oyinza okuba ali oyogeza bulumi bwakufiirwa. Tuba tusaba tunyonyolemu embeera yali etya ng'otutte mukazi wo mu ddwaliro. Embeera yaliwo yonna nga ntwala omwana oyo mu ddwaliro, twatandikira kuva mu ddwaliro gye twazaalira omwana oyo. Mu ddwaliro twazaalira omwana oyo lyamutuwa before nga tumaze okukola ki, okumuzaala. Natugamba nti mutwale omwana oyo, jjukira baasooka mubikkako ko wali katono nga bamutaddeko ettaala ya mukono eno nga mubikkako ko katono. Kati musawo n'atugamba mugende n'omwana oyo, naye waaba abatabuseeko ko katono mukole ki, mumuzze. Kati we twagira omwana ne twalaba embeera ngambi nga tulabye omwana atandise okufunamu akabeera akabi, omwana netumukwata ne tumukola ki, netumukomyawo wa musawo. Ono yennyini yamusitula. Kati we twamukomyawo ewa musawo, musawo n'atusindika n'atugamba mugende wa Kawempe, mu ddwaliro ery'Ekawempe. Ne tugomawo mu ddwaliro ne tulinnya boodabooda ne tutuuka ne tujja mu ddwaliro Kawempe. Kuba ono ye yamuleeta ye yasooka okugira ku boodabooda, nze nenkola ki, nenzija ogusembayo. Kati we yatuusa omwana mu ddwaliro ne bamussa ku byuma incubator. Era twamuzaala ng'abulayo wiiki emu, okitegedde, ng'abulayo wiiki emu. Era kubanga kyova olaba we twamutuusa bamuteeka mu ki, mu incubator, mu kyuma ekyo. Kati we batugamba we bamuteeka mu incubator ye yali twalina okubeera nga tusheyalinga, waliwo n'omulwadde omulala nga tumussaamu
ne tumujjamu naye nazzaamu, ne tumusaamu ne tumujjamu naye nazzaamu nga tuli bwe. Nga mumusaamu oluvannyuma lw'eddakiika mmeka oba essaawa mmeka oli nazzaamu omulala? Twamusaamu buli luvannyuma lw'essaawa 2. Bamusaamu oluvannyuma lw'essaawa 2 omulala nazzaamu. Nga tusheyalinga. Kati olwamalirizaawo nze ebingi ennyo nali sibeerawo okusinga nga nze nkola ki nga ngenda okukola. Kati ebisigadde ebirala ennyo okusinga ono yabitegeerako kati then nanja bawe embeera yali etya nga mumukyusa mu incubator omujjamu ono bw'amuzzaamu omujjamu ono bw'amuzzaamu tunnyonnyoleko paka okutuuka omwana bwe yafiira. Okay, taata, omwana we yafiira waliwo mu ddwaliro? Omwana we yafiira naliwo. Waliwo mu ddwaliro? N'omukebera bulungi nga taliiko kiwundu kyonna? Omwana we yafiira namukebera bulungi nga talinaako kiwundu kyonna. Kubanga omwana we yafiira ono yali yakamala okumpika nti omwana ali bubi. Ng'ali mu ncubeeto oba yali amuggyemu? Olwo bamuggyemu, omwana we yafiira baali bamuggyemu nga bamutadde wali emabbali ng'ali oxygen. Yali amaze ennaku 2 nga tebamutadde mu kyuma? Baamala ne bakimugyamu n'asigala ku oxygen. Tewababuuzaako lwaki bamuggyemu mu kyuma? Nze bangamba mu kyuma bali bamutaddemu lwakuba yali alinamu kamuli we yakendeeramu ne bamugyamu. Kamunye yali amuteeseza mu kyuma so bwe yakendeeramu ne bamugyamu mu kyuma then ne bamuzzaako oxygen. Anti simanyi oba kyavaawo okumugya mu kyuma oba lwakuba byalinga bitono nga bakitwalira mulala. Simanyi kwabo bamugyamu ekyuma bakitwala ne bakijjawo ne bakitwala nasigala ku oxygen. So ekyuma ekyo kyali for free or you paid for it? Kulanga bateekamu omwana? Kyali kyafula. Kyali kyabwere tebabaggyako ssente zonna. Ate waliwo ebigambibwa mu amasannyalaze gagenda bamu ku baana abaafa amasannyalaze genereeta eganda. Amasannyalaze gavaako okw'emirundi 3 nga gagenda ogakomawo gagenda ogakomawo. Omwana yali alimu abo ab'amasannyalaze oba baali bamaze omugyamu? Mu incubator yali amaze okuvaamu amasannyalaze we gagenda naye ng'ali ku oxygen. So yafa ali ku oxygen. Then bw'amala okufa omulambo mugwetegereza bulungi? Then wamala okutuuka okufa nze kennyini najja ng'onamaze okumpita ng'omwana ali bubi. Kati nze ngenda okutuuka ku mwana nga ndabira ddala ali mu mbeera ki ng'ali mu mbeera mbi. Kati nenvaawo awo nengenda nempita musawo yali wali ku kawunta yaliwo nemugamba nti musawo nangamba wangi nti musawo omwana wange ndaba ali mu mbeera ki mbi. Namusawo nangamba nti mwana ki nemugamba oli owange ali wali mu nsonda mumutadde ku oxygen ali mu mbeera mbi. Musawo yangamba kimu nangamba nti no nti lindamu gumiikirizaamu nkyali bize lindamu. So omusawo wamuyita ng'omwana ali mu mbeera mbi n'akugamba omulinde akyali bize? Omwana nangamba mulinde akyali bize. Wamusanga akola ki we wamuyita? Yali alina abalwadde batendinga oba yali atudde ku kawunta? We namusangira yali alina byawandiika ng'ali ku gundi ku kawunta awo ng'alina byawandiika awo. Nangamba nti nindemu owuliriza. Yangamba okulindamu nenyangamba genda oddeyo tuule wali ku mwana wo. Nenzayo nentuula ku mwana wange. Kati nagenda okuwulira nga basoma amannya g'ono Mbabazi Yvonne. Nenzayo nemugamba nti musawo osomye amanya erinnya lya Mbabazi Yvonne bagasoma nga bagenda okutwitinga abaana. Osomye erinnya lya Mbabazi Yvonne naye kati Mbabazi Yvonne omwana tonaleeta mufu omwana akoze eki afudde. Ko musawo nangamba nti nombuka nkole ki kanzije. Gwe olomanya otya nti afudde walaba oxygen tadde?
levels tezikyatambula. Wenyamira wemmanyira nti afudde nalaba oxygen takyakola ki? Oxygen zaali zaggwamu dda. Nga oyita omusawo kugamba yoggolooza tulina obudde obubeera ku mwana wo mpaka tetulina birala byakukola. Ogambye oxygen zaali zakola zitya? Yali yaggwamu. Nze kennyini ono nga tanaba kukomawo kwawe yajjira. Ye yasooka kudda ku ssimu nga ayingira waafuluma naye nga nze nali nsiibye ku mwana. Kuba emisana bangamba oxygen mutono. Naye nga n'owaaba aweddemu okuyita omusawo mukuteeramu. Nga lutalo omala mwegayirira. Omusawo okujja okwatendinga ku oxygen bwola okulaba. Nga bw'omuyite olw'ensonga kutandikawo ku ssaawa nga 7 omwana embeera waliwo omusawo yangamba oxygen mutono olina okubeera ku mwana tolina muvaako. Nze nabeeranga ku mwana nga seenyenya nako kuba nali njuddeawo ku katebe nze yali aliwo nze nga oxygen mutono waaba aweddemu okuyita omusawo mukuteera mu kiba kizibu omala mwegayirira ng'akugamba n'okugamba yeggolooza tugenda beera ku mwana wo mpaka yekka tetulina birala byakukola. Omusawo bw'ati bwakugamba n'amala n'angamba mwabagenda okwettira omwana lwansonga temuyina ssente. Omusawo yagamba mwabagenda okwettira omwana wammwe lwansonga temuyina ssente. Naye nga bye baali baatugamba okukola wasimayo okumukebera sikaani y'omutwe omutima naye ko baatugamba ereeti baatugamba lwali lwakutaano 8:00 ng'onagenda onafunako ez'omutwe kuba ssente ku ssaawa eno sizirina mu bwangu. Nenfunako ez'omutwe nagenda okukirira wansi ku level 2 n'omusawo akebera sikaani y'omutwe nga yagenze dda. Nenkomawo nengamba dokita nti omusawo nga taliiwo. Nangamba kati mulinde ku Monday kuba weekend tebakola. So omutwe baali bagenda kukebera ki? Bangamba tulina okukebera omutwe kuba bali tebamanyi omwana buzibu obulwadde bw'obulamu. Baagala kukebera mutwe kuba oba muli obuzibu bwe buva oba simanyi. So olw'obutaba na ssente ne batasobola kumukebera. Ssente ez'omutwe zaaliwo naye ng'omusawo bangamba leedi nga yagenze dda. Ne bangamba ndinde Monday kuba weekend tebakola abasawo. Oxygen ono yamalangako nnaku banga ki okuggwamu ne bajja ne bongeramu? Ndowooza kisinziira amazzi ge baba bataddemu. Baba bataddemu matono gamalanga kumpi ndowooza essaawa ng'emu ne gaggwamu. Naye wabeerangawo abasawo abazibu ng'okumuyita okujja okukuteeramu amazzi kiba kizibu. Ate waliwo ono omusajja simanyi Uganda nga woomuyita kugamba simanyi Luganda ng'asigala atudde nga tafaayo. Omuntu agamba nti tamanyi Luganda amanya atya nti omuyita? Nze simanyi kuba okizuula otya nti omwana wammwe nti bamusaze mmesi wazimulite? Bweyamala okufa ekiro nze oyo omusawo namusaba ne mugamba nsobola okuddamu nendaba ku mwana wange okusembayo n'atugamba mufulume mugende. Teyamumpa kumulabako. Yali amaze omugjawo. Nenfuluma ne tuvaayo. Ku makya we twaddayo ne tugenda eri ku mokyale ne bambuuza amannya ne mugamba. Omukyale n'atugamba mwabagenda otwala omwana emmese ze yalidde n'atugamba mujje mulabe omwana wammwe. Emmese nze bamundeetedde nga bagamba emmese zamulidde kuba nze sikola kiro. Natugamba mujje mulabe wamunaamusobola omutwala ewaka mumuziike mujja mumutwala muna temusobola mugenda mumuleka mukubire mukulu w'eddwaliro. Naye nga nze bamundeetedde ng'emmese zikoze eki zimulidde. So weggwanika yababuulira nti omwana emmese zamulidde? Yatubuulira nga tetunaba nayingira mulabe. Natugamba muyingire mulabe munaamusobola omutwala mumutwale munaatumusobola mukole ki mumuleke mukubire mukulu w'eddwaliro. Ne tugenda ne tumulaba n'atuwa ekipapula ne tusooka ne tumugjayo. Bwe twamala okumulaba omutwe singa jjajja w'omwana n'agaana nagamba sijja mumutwala ng'emmese zimulidde omutwe.
musajja gy'abaana ye yababuuza n'abagaana omutwala ndyoka mu kugenda ku poliisi yatugaana okutwala omwana. Muzeeyi twagala otubuulireko otubuulireko oluvannyuma ggwe olw'okizuula nti muzzukulu we emmese zaali zimulidde lwaki omulambo wagugaana naki ekiddako? Nze ngenda okulaba omulambo ne mwannyinaze ddala nga bagamba nti emmese zagulidde ze nga sikirabangako. Salawo okugamba nti tulina okunoonya okuyamba eggwanga sinze nzekka kubanga abantu bakyalwala, abaana bakyalwala, bakyafa, naye nekiraba nga tekyandibadde kituufu kutwala mulambo ogufaanana bwe gutyo okutunuulira katisi nga emmese ezo ziba nkugu nnyo ezisobola okusala ne ziraba ekyenyi we kiyita ne ziruma ekyenyi ekiyita ate ne waddawo wakati awo nawo ne babaawo kaati nga zisala angles neŋŋamba nti tetusobola kuziika mulambo bwe guti nga tumaze kulaba kiki ekyatutte omuntu afa yes naye omuntu omulambo baguwa ekitiibwa era mulaba tomala gamuziikuula omusengula omujja eno n'eri omala kufuna buyinza na buli kimu kyonna okuba omuntu afudde era naye aweebwa ekitiibwa. Kati bwe twalaba ekyo neŋŋamba no tetutwala mulambo ogwo guziika nga tumaze kumanya kiki emmese zitambulira wa era zigenda zitya mu mokyale ne zibikula engoye omwana yali azingiddwa obulungi ne zisobola okusala omutwe ogufaanana bwe gutyo oba okuluma omutwe kubanga emmese buli omu amanyi engeri gye zirumamu pozi ate nga waliyo ebisolo ebya twagala tuyambe eggwanga gavumenti yaffe President Museveni Nabbanja n'abalala abasawo abakulira eddwaliro tuyamba abantu okulaba nti emmese ezo tuzistopinga era bwenkanya obwo bwe tunoonya kuyamba eggwanga. Omuntu afa yes kya bulijjo omuntu afa oba omwana afa naye emmese ziyingirayo zitya okuviolatinga omufu ne zibikula engoye ne zisala. So bwenkanya obwe tunoonya kyetuvudde tujja eri balooya baffe batuyambeko ku nsonga eyo okusobola okuyamba ensi okuyamba n'abasigadde. So mwagala kulwanyisa emmese zino kulaba nga muzistopinga eddwaliro lisobola okuddamu emirembe eddwaliro ly'e Kawempe eryo eryogerwako kituufu naye twagala tulabe ddala kituufu emmese ekola etya ekintu ekifaanagana bwe kityo. Bwenge yakulirako mu kyalo ewabeera ku mmese wali olabyeko ku mmese eziruma bwe ziti enkambwe bwe ziti emmese zannumako ebigere naye era zikeketa oziraba enkeketa yaazo naye ezisala angles ezo sinnazirabayo. Ndowooza kati subire nti omusawo w'eddwaliro ojja kutunnyonnyola obulungi tuyambe ensi bwe ziba nga gye ziri tuyambe eggwanga okulaba nga zirwanyisiddwa abantu bafune obwenkanya ng'omuntu ne waba afudde tiraliikiriza. Then ensonga endala ate nti ey'okujjanjaba omutwe musooke muleete ssente bwe ziti musooke muleete ssente zitya guyinza okuba omutima ebyo weebityo kati nabyo tetubitegeera bikyatulemye okutegeera naye bye twagala okumanya balooya baffe batuyambeko tuyambe ensi esobole okudda mu butebenkevu obulungi okuyamba n'eggwanga abanaalwalirayo okulaba nti nabo bafuna obwenkanya eddwaliro lirongoosebwa mu ngeri entuufu eriteekwa okuba wayinza okubaayo abantu abali eyo nga nayo muzeeyi nga gye bali eyo baagala okuvumisa eggwanga nga nabo gye bali ababeera mu bintu ebifaaganawo ebityo. Kale tusobole okulaba nti eggwanga lyaffe litereera obwenkanya bubeerawo mu malwaliro abantu nga balabirwa bulungi ate nga n'abalwalirayo tebalina kweraliikira abantu baleme kudduka mu malwaliro. So kyekituleese era kyetwagala okumanya tulinde police report kyeneetugamba tulabe nga tukifolowinga obwenkanya. Mujje